Darlington Tomukongeze ow'emyaka 39 omutuuze w'e Kakola Endeje mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo yakwatiddwa poliisi ekiro kya leero nga bayambibwako akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi ka State House Anti-Corruption Unit wamu ne poliisi bakizudde nti Tomukongeze ebintu bino yabifuna mu bumenyi bw'amateeka. Yaguddwako emisango 2 era gye muvunaaniddwa wabula n'agyegaana nti talina kyabimanyiiko. Bintu bye bamukwata nabyo kuliko emifaliso kw'ossa n'obuuma obukozesebwa ku mukka gwa oxygeni. Twamukutte nabyo nga kibadde kigambibwa nti yadde bw'afuna bino ebintu ng'ebimu abeddiza n'abitwala ebuba n'abitunda mu maduuka kwegamba ebintu ebiri supplied ne biddayo ku market. Mariam Natasha omwogezi w'akakiiko kano akubiriza abantu ba bulijjo okulonkomanga abakozi ba gavumenti abatunda ebintu ebirina okugasa omuntu wa wansi. Bw'osanga ekintu ekiriko gavumenti of Uganda lopa because tolina kigula era tolina kisasulira bino ebintu gavumenti eba ebiguze era ng'ebisasulidde biyambe mmwe bannansi. Oluvannyuma Tomukongeze asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Patience Tukundane ow'eddaala erisooka ku kkooti y'e Makindye. Asomeddwa emisango 2 okuli okusangibwa n'ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe kw'ossa n'okusangibwa n'ebintu bya gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Tomukongeze emisango agyegaanye. Omulamuzi amusindise ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja.